Sergeant Ssenyonjo Hassan gwe tuzze naye olunaku olwaleero amajje gankazaako niya za kyama niya za kyama kubanga nze nali nyimba oluyimba olwo nnyo ne Kaggooyo niya za kyama 10 point program ojja tukubiramu akapera wano tuliwulire kubanze sibimanyi niya za kyama kale nsanyusa okulaba Sergeant kale so mbuuliza ku bannayuganda abo batulaba bannayuganda mbalamusizza nnyo n'awamu ne baveterani bannange abaawummula n'abantu betwalwana nabo betwakola nabo mu nsiko naddala nsooka okwebaza abantu b'e Kataggwe awaali olutalo ekinyusi Kataggwe makonkonyigo kyakatula kyevunze mu kikyusa awo okudde eyo mu Kabunyata bamugolodde sekita eyo n'ebitundu ebyetooloddewo kubanga abantu abo bakosebwa nnyo olutalo naye ate abantu abo kyembeebazaako baali balimi ng'olutalo terunnabaawo balina emmere kubanga emmere yatumaza ebbanga ddene balina muwogo gwe bayitanga tereka oyo gwe twalyanga twamukuulanga ate ne tuddayo ne wayita ebbanga ate ne tuddamu ne tumukuula bye bayitanga ebimerereza ebyo nga bimeze byameranga ogenda okulaba nga tugenda Yerukowe eyo mugundi eno Nakabiito mu nkoko erutooma eyo nga tusanga muwogo gyali abantu kulaba kale munna lwakuba mumagye ffe tusooka enamba ne ranka tugamba RFV 003541 Sergeant Ssenyonjo Hassan kavi kategeeza nti veterani eyazirwanako nawummula mu 92 wajjawo programu ne bagamba bwe wabaawo abaana abayingira mu butanwa betwayingiza obuyingiza nga bosi be bayingira ku lwabwe muyina eddembe okuddewa ewammwe essaawa yeno naye bw'obanga oyagala olwaleero okuyingira amagye olwaleero nammwe mugende muwandiikise wali kati nze nenzira okusinziira ku mbeera eyaliwo ne bbanga lye namala nga siri mu bazadde bange nensalawo nga ndaba ekyokukola kyetaga mpummule nzireeka akabanga akokokka akabanga nali maze emyaka 9 nga ndi ne NRA wayingira mwaka ki nayeyunga ne NRA mu 82 nga ndi nasooka kubeera mu milisiya amagye go tegaali na milisiya betwali tuyitanga abayusi naffe twali tuyina abayusi kati ffe ebiseera ebyo nali wa yusi owa NRA nenkola ate mu 83 awo babakinzeewo ne bagamba nti ababadde ba milisiya bonna ne batuyoola ne batuyingiza mu nsiko ne batuyingiza amagye gennyini so milisiya abeera eno nga ye naye nga ffe tukola leeke ffe twamanyanga nti muwogo ali gindi ne tunona ekigaali ky'emmere era ffe twakulemberanga bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Ebigaali by'emmere ffe twabikulemberanga twabeeranga n'eŋŋombe nga bw'ofuuwa eŋŋombe ng'eri bamanya nti amagye g'obote gali wano kubanga gaali magye g'obote ebiseera ebyo bwende bwe yajja basikaje bakabuula ne bakazaamu ate bino ebyanankani abakyoli biki ebyo ebiseera ebyo n'olutalo lwali lwagala kutukyankalanyaamu nga tugenda kweyawula ebitundutundu naye ng'ebintu ebyali bisinze okuleeta obuzibu
twali tutandise ate okuva ku mulamwa nga wayingiddewo ebyakabbira amawanga kati era twali tukwatagana bakibasaba abali ebugerere nga batuleetera omunnyo naye bo baali mu gurupu eyo bakiwendo nga bali mu gurupu eri eyawakayiira naye nga basomoka ku kitoogo ne batuleetera omunnyo abantu bakayiira abamutwala ebiseera ojja kumpa emboozi tetunatuukayo kubanga njagala emboozi tugive ku ntono woyingirira myaka emeka emyaka nalina 12 awe njagala tutandikire tugende twali mu kitoogo so njagala tutandike olutalo luno lukusanga wa oba obuyekera buno bukusanga wa oyingirira wa oyingira olina emyaka emeka era otandikira wa training okutwaliza wamu nze bwe ntunula ennyo enkola ya training eyaffe engeri yali ey'ekiyekera bakuyigirizangamu bimu na bimu njagala oddeyo wali kati nze okuyingira emyaka nayina emyaka 12 mukyakumeka emboozi eyo nze olutalo ebiseera ebyo bwetwatandika kumpi nakoma mu kyakusatu awo kyakubiri awo nakoma mu kyakubiri okusinga nakoma mu kyakubiri kubanga kino ekyokusatu nali sinnakisomako wadde olutalo ne lutandika nensooka ne tubeerawo awo kinana mugumudu kadukatunga tuwulira rumors naye nga nali makonkonyiko katagwe ebiseera ebyo eggombolola baali bagiyita wabusaana kati bagikutulako kati ye kamira gombolola ye kamira eyo wali afande Kakoza Mutale era oyo gundi Kawoya yali atukolera emmundu zino ne Yusufu baali bakola emmundu zino zebayita kiri mu kyemba bakolanga emiti gino gy'eggaali ogwo omuti ogulinga ogw'eggaali kwe batuula ku ggaali okwo nga bakolamu emmundu guno omuti ogwo gwotuulako ekipayipu ekyo nga babo bayiweesa nga bakolamu emmundu kati twalinga tugiyita abamu nga bagikazizaako yimirira nkwongere kiri mu kyemba naye Yusufu oyo ne Kawoya yalinga abeera eyo bakatadde bebamu abakolanga ku ebyo ebintu ebyo nga babitukolera so babibakolera nga maze okuyingira babikolerera ebiseera ebyo nze we babikolera nze nga ate nze sinnayingira naye nga baterulaga bayitawo abo basaalongo twase bani nga tubeera tubalaba naye ekyavaamu ffe nga tukola nga bamilisiya era ffe twakuumanga ogwo omwalo ogw'emakonkonyigo nga tugule ogwo ogusomoka ebugerere nga tubeerawo waliwo omuti omukokoowe nga kwe tulinnya waggulu essaawa zino nga tubeera tuli eyo waggulu okulengera emitala baleme kusomoka so ojja otya okufuuka milisiya webyo byonna omuntu abavubuka bonna yeetaaga okubimanya nti ng'okolera ani ng'ofuuke milisiya ebiseera ebyo nga tukolera Museveni naye nga tetumumanyi ffe nze ntandika okumanya olutalo olwo twali baana bato nga tuli waka waffe tukyasoma nga nsomera makonkonyigo ku kasomero akake makonkonyigo ne tuwulira rumors nti waliyo abayeekera kati bwe tuwulira ebyabayeekera nga biri mu mboozi batugamba Museveni alina omukira alina simanya bino yeefuula nga afuuka kapa naye nga ffe tetubikola ki kati kyavaamu olutalo olwo ne lujja nga lweyongera twagenda okulaba nga tutandika okulaba omuntu omwomu tugenda okulaba nga tulaba omuntu ayina emmundu naye ffe nga tetukola ki ku kyalo nga bayitawo nga bagamba nti abo be bayeekera nti ekyavaamu ne bajja nga batweyolekayoleka mpola mpola ne tugenda nga batumanya ekyavaamu ne batandika okukuba mu bantu enkiiko mu bantu abakulu ffe nga abato tuwulira buki tuwulira buwulizi era tulibiraba bulabi tetubitwala nga kikulu ekyavaamu tugenda okulaba tuli awo nga bafunye mu bavubuka abamu nga bayingidde ebyo bya milisiya kati ekyavaamu ne bagenda emikwano gino ebyemikwano ebyekivubukavubuka ne bagenda nga basetinga emikwano nga gigenda gikola ki giyingirawo ekyavaamu bakinzeewo ye yali chairman w'abagundi ye yali akolanga defense baliddawa nga ye chairman kati ekyavaamu ne bagamba nti ababadde abagundi ababadde abayusi ffenna batuyola nze banzigira eyo wannalungu mu kitoogo eyo twali gye tusula mu kitoogo eyo nga tuvudde olwo mu kibira twali twaddukawo dda olwo ffe tuli mu bibira nga twaddukawo dda tuli mu bibira kati ne batuyoola ne batuyingiza mu nkambi
ne batutambuza ekiro ne tuyita omwo ne tugenda nga tukomukaba twetolooza nga tusula wano lumu tusiibawo ate ne tuvaawo ne tugenda awalala ne tuvaawo ne tudda awalala ekyavaamu ne tujjawo ekanjuki era ekanjuki ebiseera ebyo yali base naye nga ffe ebiseera ebyo mulimu gwaffe oba yusi twalinga tukola gwakuleekinga mmere weeri emmere okulabika nga abantu bafuna emmere ate nabana abayeekera obutasobola kugwa mu ambusi kubanga oluusi twabeeranga n'omuntu nga wammundu aliko ogu naye nga yawerekera ekigaali mu myaka egyo gy'oyogerako 11 gy'oyingira ani akutuukirira okugamba nti mujje mutuyambeko bakinzeewo bakinzeewo kati nga babano baterulaga ne banseegula mirambo bakali amaggwa nga batuukirira bano ne basentonga abo nga basentonga bo be batuziga we tuba tuli ne batukola ki ne batuyingiza abo basentongo kaakati bwe nvaawo batukozeseza exercise awo mu kibira batuyigiriza okusimulula emmundu batuyigirizaako twalwawo nnyo nze nalwawo nnyo okufuna emmundu kubanga twagendanga ku operation nga tubeera n'emmundu 2 naye nga abasigadde abantu nga 6 oba 8 nga abalala tuli ngalo njereere naye nga tukuba enduulu tukuba enduulu tulina okukuba enduulu simanyi nti ebintu ebyo bibeerayo okuba enduulu nga tukuba enduulu okugezaako okutiisatiisa nali manyi nti mulina kuba kimpowooze mulyoka mwenyiga obulungi kumbe mubeeramu enduulu mwabeerangamu enduulu balowooza nti muli bangi ate nga ffe ab'emmundu ow'emmundu babeerangako mabega nga ffe abatalina mmundu ate ffe tukulembera abatalina mmundu ffe twabeeranga mu maaso ate ow'emmundu ye babeeranga mabega sibulaba ate kyayambangako okubanga oluusi kuliko abantu bwe twagendanga ku kigaali ekyo ate ne bakwatako bannaffe abamu naye nga omuntu gwe bakutte abatalina mmundu nga babatwala ewa busaana n'eri ekalukoma amagye g'obote gye gaali kati nga tebasobola kukwata mangu omusirikale mwennyini alina emmundu nga si kyangu nga bakwatamu omuntu atalina ki atalina mmundu naye tulanga kwali kwewaayo nnyo kuba ogamba nti tuli mu lutalo n'ate abatalina mmundu be bakulembera abatalina mmundu be bakulembera ate ebiseera ebisinga be baalinga abato nze oluusi ngenda ne ngamba nti oba n'okuba mwali bato nga twali bato temutegeera ate n'ekirala ne siyaasa yali mungi rijja tuukira ku ggwe siyaasa yali mungi ebiseera ebyo nga bababuulira ekintu nga nammwe mulaba mukikola ki mukyagala nga kitunyumira nga tunyumirwa nnyo kubanga buli kimu batusuubizanga batusuubizanga tujja kuwamba naye ng'ate naffe engeri gye twalinga bato nga tetulina kyetukola ki kyetumanyi n'ebyo bye tuliko tetubikola ki ffe twalinga mu bubeezi naye nga abakulu abantu abalina emyaka egitusinga bo be balinga basinga okumanya omulamwa gwe tukola ki omulamwa gwe twalinga tuliko so mukoze exercise tukoze exercise exercise mugikola bwe mulumba bwe tulumba ebintu ebisinga ffe mu nsiko twabikoleranga ku mulimu kwennyini kubanga bakugambanga nti yitaawo ogende otuuke mu kkoona bwe muti osalirize olabe abasajja abo bwe bali kubanga wajjanga omuntu abamu nga badduka nga batugamba nti abakyoli baabo bazze nti batuuseewa nti bavuddeyo ewa busaana kubanga yalinga gundi nga bagamba baabo bali wali oba batuuse bali kumpi kutuuka ebuzibwera kakati nga batugamba nga tusala bwe tuti oba bakutte eri wabigaali oba yise mu ndalika eri bateranga nnyo okuyita mu ludda lwa ndalike nga baagala okusalikiriza emanywa bwe tuti kati twalina Ssaalongo Twase n'abo baterulaga naye Twase yasinga nnyo oludda lw'eruko weeno okubulookingayo ennyo oludda lw'eno ekyampogola era yayinanga gisiri twagiwuliranga ng'ekolola nga tumanya gundi gyali eyo n'afande Terulaga nga naye oludda luno naye nga gyali nnyo abantu abo afande Terulaga bakola omulimu gw'amaanyi Terulaga n'afande Sabata naye bwe yayingirawo naye ne Badiri Kiyingi nabo batukolera omulimu gw'amaanyi okubanga bayamba nnyo okuba nti abantu babeera n'obulamu so training bweggwa training gikwatako ddi mundu nze nzija gikwata okusinga okukwata obulungi bagenda okujja waliwo ebiseera bya sinzifa yaawo wayito joko yagenda n'aleeta amaanyi
ne tubanga tudduse oyo afande Bwende bagenda ne bajja ne waliwo ekivulwe Katagwawo oba kyali 83 nga yakatandikaawo ne bajja ne batusanga e Katogwa waliwo ekivulu kyamaanyi twamalawo wiiki namba awo Babwende we bajjiraawo Sikaje Kabuula n'afande Kagame IO nabo ne batusanga awo endongo nga waliwo byadungu ezali ne basuna adungu abaana awo mumbere eyo nga nadungu waliwo byadungu awo nga zivuga ne tubeerawo ennaku kaakati bwe twamaliriza ebyo ebiseera bya Sinzi Fire bino bwe bijja ffe twali tuddukira afande Bwende ne afande Sikaje Bakabuula nga bali mu kitoogo eri waliyo ekisamba bakiyita kisamba amanya amazzi gano wansi nga mazzi naye nga kungulu kuno nga tuzimbyeko obuyumba kati nze ne badduniya ffe twakolanga okuvuga amaato ago n'abaana ba Katende abo n'abaana ba Katende omwalo ogwo gwali gw'omugenzi Katende naye kati abaana be bamwoge be bakolanga okusomosanga nga batwala Babwende abo eri ku kitoogo bajjangako eno emitala katono naye bo ne baddangayo wa era oyita ojjoko bwe yajja ennyonyi yeetooloolaawo ku kizinga ne bakuba amasasi ne bakuba n'akadomola kaali bwe kati ne bakakuba amasasi akadomola kaali kali awo n'obusepiti obwali buli awo kati ebiseera ebyo bajja ne bagamba nti lutwawambye kati ne bagenda fe Kadogo twasigala ekanjuki kati abano abalala ne bagenda okukuba ebulawula ne bagenda okuweeka ambusi erudda lw'ebugerere eyo ne badeeta twakita ne bagireeterako gundi kino kiseefu kino ekyabeerangamu ssente ekyo kati kwe kusimbula ne tujja ne tusula ekikyusa ne tujja wano erudda lw'e Nakaseke ne batuteeka e Nabisojjo bwe tubeera e Nabisojjo byali biseera bya Sinzi Fire bwe tubeera e Nabisojjo ne tubeerawo abaana abangi baafiira nnyo e Nabisojjo njala enjala yatuyisa bubi nnyo netta abaana nga tetulina mmere kati amayudi ya Sinzi Fire batuleeterako empengere n'ebijanjaalo naye nga tebitumala era ne waliwo muyudi omu n'atukozesaamu ne ku makyawo kexercise awo kapaleedi ekyavaamu ne batutemako abamu ne tugenda Ngoma ne tusisinkana muzeeyi bano amagye amalala e Kamuseenene eyo kati e Kamuseenene waliwo ono Gaddafi yali atusuulidde basuddeyo amasasi eyo n'enankani n'ezo mayini twazijjayo ne batugamba ku makya mwokye abalina emikanda gy'emmundu nga giri ku bintu ebyo byali bisibiddwa omuliro ne guttunka mu defense ne tusimbula ne tujja e Katale ka Mmese bwe twajja e Katale ka Mmese ekiro kwe kuteeka puroguramu erumba Kiboga okuteeka Kiboga era twasulaawo ne muzeeyi kati bwe bateeka Kiboga tetwagikuba tewaliwo masasi kwolwo olutwene esembyeyo Kiboga waliwo okuteesa obudde bwali bukya bwe buti afande kuteesa najja n'agamba nti bakkiriza bali okukola ki okuwanika bawanise kati ffe bwe twajja twayitawo buyisi paka bukomera naye ezo emmundu ezaavaawo ekiboga kwe nafuna emmundu nange era ogenda okuba Mubende twasula mu Kyenda awo nayina emmundu otandika na mundu ki natandika na gundi na Fazi Fazi we eri awo yali ekubadi tanka yotandika nayo ne bakanzijjako ate nenfuna kabereta so okutandika kukuba wakuba Mubende yali barracks nga tukuba barracks ye Mubende ne tuva Mubende bwe twamala okuba Mubende ne tugenda ne tusula gundi bayitawo Madudu kubanga wano mukujjuku twasula mu Kyenda nga tugenda okuba bwe twavaawo twagenda bayitawo Madudu kati bwe twavaawo ku makya ne tugenda e Kabamba kati Kabamba nabo bakola withdraw obusasi bwavugamu katono nga ndi mu first battalion nali ndi mu first battalion bwe tuvaawo ne tujja wano e Masaka okukuba ku Katonga nkuzeekuzeemu ne tujja Katonga awo nga tuli first battalion ne 5C first battalion 5C ne SAD ne first twali ku mukono guno ogwa kkono awo mu bitooke mwalingamu n'ebikata bya lumonde omuliro ne guvuga awo nze okukakasa emmundu n'okukuba ennyo essasi eryayitirira ennyo eno ng'ovudde ku mirimu egyali eno naye essasi nze okunyoosa obulungi buli lunaku obutasamuka butasamu oyo ku Katonga
kubanga twakeeranga 12 ne gasirikamu nga aba Red Cross bazze emmotoka za Red Cross zimaze okujja bayiseewo bagenze eri eka yabwe nga zasirikangamu ne muzeeyi najjaawo ne tuli emmere nga buli omu akwatako obukwasi nga tufumbira mu guduliya zine epipa. Muzeeyi najjawa yajjanga waawo n'atuwa briefing nga bo bana aba Red Cross bayiseewo era bendera zaalinga bwe ziti waggulu n'ayitawo era muzeeyi naye najjaawo walingawo akayumba akatonotono bwe kati tetwafolinga nga twakuŋŋaananga mu bukuŋŋaanyaawo eddakiika ntono n'ayogera byayogedde n'atambula n'addamu mu kamotoka ke n'akola ki nga ayitanga mu kkubo yayitanga mu kkubo kubanga bali aba Red Cross bo be baakulemberanga ye mu kujja bo baakulemberanga ne bagenda kati ye n'avaako emabega kati olwavaawo ng'aduyi tasobola kumanya alowooza bonna Red Cross Red Cross eri aduyi yalinga eri mitala yakubanga najja n'akomanga wano era afande Kasasa oyo ne Kateregga bali afande Kasasa yali ku ludda luno n'afande Kateregga bali bakubiba mashindigani twasima wandaki ku bridge awo wali wandaki nga tutaddeko emiti ne tuteekako ettaka yafande Kateregga n'afande Kasasa era APC kuliko lwe baleeta APC ezo lwezajja olunaku lwezajja ne tuteeka APC emu twagiteeka chini ya ulinzi wali ng'eyiseemu endala n'erinnya Mwandaki negwa munanka negwa mu kyabugazi Mwandaki yafande Kasasa negwa ne baleeta emmotoka ne bagisitulamu ne bagijjamu ezo ne bazitwala naye tuba tugenda nga tulumba ekibuga tujje ne Kampala emu APC yaffe nejjiiraawo mu Lwera bajosha kati kuliko amagye ga Kiramalwe gajja nabana amagye gana agaffe abave Lwenzori ffe twali tubatumye kyamukwese bana abajja ne Sigani omuliro gwali muyitirivu omuliro gwayitirira kubanga bonna baali bapya ku mmundu Busigani obwo nga bukyamuka nnyo bungi bwakwama bungi bwakwama n'abaana baffe abamu ne batawanyika ne bagenda e Masaka ne babakwatira eyo abamu ne bagendera ddala ne batagira abaana baffe ne batawanyika ne tujja okulumba ekibuga bwe tujja okulumba ekibuga nga temunnajja kulumba kibuga lwaki Katonga oyo yali muzibu nnyo Katonga ekyamuleetera okuba muzibu kubanga twalina gaali mazzi nga tetusobola kuyitawo ffenna omulundi gote kitoogo twalina 7th Battalion ng'eri Mpigi eno nze gye nasookeramu kubanga olubereberye yali Vumbula ate olwaddako neefuuka Mwanga Battalion ekyavaamu neefuuka Kiwanguzi Unity afande Matayo Kyaligonza bwajja n'agituuma 7th Battalion naye ate olwonze nga nvuddeyo buli eyajjanga yagituumanga lwakuba mbyogedde mu bufunze naye buli ayajjanga afande Stanley yagituuma linnya lye na bano batelulaga bansegula mirambo bakali amaggwa bo baali bagituumye Vumbula kati buli muntu yagituumanga erinnya lye kati abo aba 7th nga bali 7th yalinga emanyi nnyo ekintu kye bayita ambushi okukuba ambushi 7th Battalion abaana ba 7th nga kwambusi nga baamaanyi ate 1st Battalion nga mukwata kinga ne 5th ne Sadi fenga ku nguudo ku luguudo luno olumwasanjala naffe nga tuli baamaanyi nga tuli bakabi so ekiremesa ekiruyisa Katonga oba ekigifuula nga kuliko ennyanja eri amajje agamu baali Kasesero Dimagolo abamu nga bali ludda lw'Ebugomola kubanga wadde nali muto naye nawuliranga nti gundi bagenze Bugomola abamu bagenze Kasesero Dimagolo erudda lweyo naye nze saatuukayo eyo nze nasinga kubeera wano ku bridge kwennyini nze ku bridge kwe nasinga okubeera ne D company ntubeerako ebuwama kubanga amagye gopote gatusanga nga company emu yabeeranga ebuwama nga bakoze withdraw nebeera ebuwama ne batuyisaawo ku kibukuta Minana ne tujja Kayabwe paka nga amasasi gavuga ne tusomoka bridge ne tujja eno ne tweyunga ku bannaffe wano ne tubalinda bajje n'emitala kati waliwo lwe baleeta emmundu baali bagiyita kaminimini nayo yayisa bubi abaana abamu abasinga mulimu emmundu ezatutawaanya ennyo nga tetuzimanyi ebiseera eno bye twabeera mu nsiko nga tetuziwulirangako kati kaminimini eyo lwe bagireeta olunaku lwennyini kaminimini lwejja naye yaharasinga abaana era abamu baadizaatinga ne batoloka era ku olwo ne lwe baleeta Katuusa twakola 1st Battalion twakolako ne withdraw ne tugenda waliwo ejjinja eddene awo Nabyewanga mu kasenta weeta bwoti noddeeyo ejjinja eryo twaggweramu ffenna ne tuliyingiramu
wansi waliyo ekituli ne tubeera eyo wansi mbalinda kubuuza lyalimu ekituli bwe mbaserabidde ejjinja eryo twali ne tujja ate ne tukomawo uniti zino endala ne zisigalayo. Abasirikale tugambe waliwo emmundu gye muwuliranga evuga omusajja oli yaseeringa wano mu bitooke we twali tuli waliwo ebitooke n'ebikata bya lumonde awali akayumbako ne we twali tufumbira eyo katuusa n'asooka n'akubawo amakompala naye gaalinga agasooka gatuyitako naye kyavaamu n'akuba ate wano mu eriya yaffe ne tugezaako okusooka okukola mu wiziduro katono naye ate ne tumala ne tukomawo. Katuusa yatuyisa bubi ne Lukoiresi nga bakatandika Lukoiresi naye engeri gye yabwatukanga ddabo eyo naye yakanga nnyo abaana. Lukoiresi yayisa bubi abaana ne bagezaako okutawanyika. Yakubanga emirundi ebiri. Kubanga twajuuliranga eri nejja gugugu. Bwe yatuukanga wano nejja bawu ate netuuka eno emabega waffe nerandinga. Kati ate ffe ebiseera ebyo ng'eyo tetunnagimanya. Buli mmundu ze baleetanga nga zitutawanya nga zaakatuuka. Nsooka okusaasira okulumirirwa abaana baffe abafiira mu mbeera eyo. Afande Sabata naye yafiira wano ku lubiri awo. Afande Sabata twali naye ekiwanguzi naye ku bantu b'ekiwanguzi yabayamba nnyo. Yali ne Badiru Kiyingi. Ye Badiru Kiyingi teyafa masasi, yafa bulwadde. Afande Badiru Kiyingi yafa bulwadde. Wano tuba tutuuka ku Radio Uganda ne mufiiramu abaana baffe. Yaliyo bamuyita Kakebe n'omulala Kakebo n'Afande Musoke ne Kabaleego oyo twamujja Kiboga. Yali akuba RPG. Musajja oyo Kabaleega yali mukubi wa RPG bulungi. Bafiiramu episi eyo yali edde emabega bweti nekoona breakdown yaliko 37 emabega waayo. Kakati bano ne balupinga gundi kompola nerigenda nerigwira ddala munda twali tukuŋŋaanyiza mu episi eyo nga mulimu emmundu zaffe nga naabo mwe bali kati baali balwadde nga misujja bino bulwadde so si bakazwalite baali balwadde bulwazi nga bali munda mu episi eyo. Kakati episi eyo abaana abo ne bajjiramu. Kadogo oyo Kakembo twabeeranga naye nze ne muzeeyi oyo mwennyini nabeerako esikooti we naawe okuviira ddala awe katale ka Mmese twali ffenna n'okujja bwe tuti twetolole paka wa Kinoni kwedikwota. Kati nze n'abavande Kikubali abo n'abo Bakakembo ne batujjako twali ne Kikubali baali bamuyita Kikubali. Era wano mu kujja wano yali mu D company okukwata wano Radio Uganda yali OCD company era mwe nali nze nfuna njagala ombuulire nnyo kubanga obiyita mu mangu anti naye omuntu olutalo tosobola dunyomya buwanvu lwonna nga bwoluli kituufu naye omuntu yali agadde okumanya mwenga abaliko beesikooti ba muzeeyi mu nsiko eyo yali atya kubanga bingi ebyogerwa nga naawe bwe wabadde otandika kati nti abantu balowoozanga nti afuuka emmese afuuka kapa. Nze saamulabako ng'afuuka kubanga wawuliranga nti aliko omukira nedda nze saamulaba ng'afuuka atya mwaba muliko kiroosi. Nze mu kulaba okwange nze namulabanga nga muntu era ng'onyumya naye nga muntu kubanga twasulako n'erukayaawo. Erukaya waliwo ebimotoka bino bye bajja mu jiini ze twayambala awo empale zino eza jiini erukayaawo za paakinga awo naye kati muzeeyi yasulanga awo erukaya ffe ne tusula mu bimotoka awo ne tuvaawo ku makya ne tulyoka ng'enkoko zikookolima ne tulyoka tugenda eri ku headquarter wa kino. N'alyoka ajja ssaawa nga mukaaga awo 7 kubanga buli ssaawa ez'okulya abo aba Red Cross bajjanga nga tugenda okulya baayitangawo buyisi paka mitala era bamalangayo eddakiika wano ng'olina okukozesa speed mu kulya. Amasasi tegavuganga Red Cross bwe yayitangawo gaasirikanga era obumotoka bwabwe bwalingako antena waggulu antena nga kweziri ne bendera zaabwe za Red Cross nga baziwanise waggulu ne ziyitawo speed nga zigobagana. Ne tutuuka wano mu kibuga kati Afande Sabata ne bamukubirawo katono nnyo muzeeyi mu nsiko eno abamu balowooza nti teyalinga naye. Omanyi lwaki nkwesibyeko awo nti abamu bw'oba owulira emboozi yaabwe bagamba n'ogamba oyo muzeeyi yalinga Sweden. Muzeeyi teyalinga
abamu bamanyi n'ogamba muzeeyi yakuba ku ssasi mu nsiko. Muzeeyi yakuba amasasi. Abamu babyogera. Kubanga na wano olaba ku katonga awo omuliro gwalinga okusirika yayinanga emmundu yerina hando bbiri naye ng'akubagana amasasi twalinga tukuba UPC yayimirira naawo mu kasenta awo bakayita Buganga. Omanyaawo akasenta akasookerwako bakayita Buganga kali akaddako Nabyewanga. Kati 14 zaffe zalinga ate eri n'ebbali eri walingayo akasenta akalala amayumba amalala eri naye nga bakuba cross be bati nga gagenda gugundi. Kati ffe nga tuli wano ku bridge wennyini wano nga ffe wetuli abammundu mukono oyo afande Kasasa n'afande Katerega bo balina mashindiga. So n'akuba namu yakubanga amasasi awo. Muzeeyi yakubanga emmundu. Muzeeyi yabagambanga ki mu nsike? Muzeeyi yatusuubizanga olutalo nti lujja ku era olutalo nze okufuna kopolo nagifuna 85 nga tukuba barakisa mu Masaka kubanga batujjawo muzeeyi waliwo omukutano gwe yakuba kuteeka wansi nga bakuba ebikompola bigenda bigwa kitovu 37 eyo gye bakubanga mota biki ebyo nga bigwa eri kitovu ne kunnakayiba kati nga bituyitako ffe nga tuli wansi awo walingawo ekikko n'atukubamu omukutano awo mu bwangu era nze wenayimbira oluyimba lwa 10 point program nampa kopolo oluyimba niya za kyama nampa kopolo yalunzizaamu emirundi 3 nga siruwuliranga oluyimba olwo lwalingawo lugenda lutyo lwagambanga niya za kyama kya NRM ziriyo tuleta musituni tukombowe inchi tulije toleya sisi wenyewe tuliwachana wazazi wetu tukombowe inchi tinia ya kwanza demokrasia tupate uhuru sio uhuru nchini Uganda kale luwanvu bwe tugamba okuyimba mfunye mu demokrasia kubanga nkimanyi enyinga emu uziri ye yali esooka so endala zigenda mojabe zonna nziyimba n'abangamba luddemu ate kaliwo akantu akasinga omunyumira muzeeyi alyoka ngamba eddamu akantu ako yagamba serikale yetu ewe salama tutapata faida kutoka kwa jasho la kwetu nti amaje gaffe tujja kufuna faida okusinzira ku ntuyo zaffe akantu ako bwe nakayimbanga yaŋŋambanga simba wakati ddamu oluyimba olwo nti serikale yetu ewe salama tutapata faida kutoka kwa jasho la kwetu ekitegeeza nti kitegeeza nti amaje gaffe tulina okufuna faida amagoba omugaso mujjaganyulwa okusinziira ku ntuuyo zaffe naye kindeese wano olaba bwe nzijukira oluyimba lwa 10 point program nange bwe nawulidde program eno naffe tusobola okufuna bwe twogerera naffe ne batulabako ne bagamba naawe waliko muki mu nsiko ne ŋŋamba nange kankole ki kanzije era nze nfuna 88 sergeant 88 sergeant nenfuna wali bakuwa kopolo wali bampa kopolo nze sayambala kulambo yennyini yaŋŋamba kubanga bwe nalinga mmaliriza nga nkuba saluti sirikale yetu ewe salama tutapata faida kutoka kwa jasho la kwetu naŋŋamba ddamu oluyimba olwo bawulire nampa kopolo awo kuteeko wansi awo so olabira ddala era wano najja okugenda okukwata gavumenti nga ndi section commander section 2 D company eyafande Kikubali okujja wano kwata radio Uganda wano era nze nga ndi kopolo era section yange ye yatwala afande Sabata bamuleeta be bati kubanga yali mu 7 Sabata naye bamusaza bati ne bamuleeta ne tumuteeka ku mukeeka ye escorting paka ne tumutwala eri oba bayitawo nkozi ku ssomero ewali eddukwota eyo kubanga ndaba waliwo essomero ne tumuteeka ku lubalaza era afande Sabata teyafiira waawo we bamukubira yagenda nga atugamba mugume Kampala tugenda jiwamba ng'alogota na bulogotanye naye yafiira eri we twamutwala we twamuleka afande Sabata gye yafiira so okuwamba wano wali okulira nali kopolo nga ndi section commander era nina omusirikale section commander ebeeramu abasirikale nga bameka ebeeramu 12 naye ebiseera ebyo nga tuli kidomoole nga tuli bangi
ngate si byakuwandiika ebyo bagamba bugambi gwe oli mu section eyo ng'osobola n'okuvaamu n'odda mu ndala ebiseera ebyo nayina ate omulala yali twice wange baali bamuyita Lwendeire yali badde Lanzikopolo baali bamuyita Lwendeire yali ayambadde ekisweta kino ekya UD kati tuba tuli kumpi kutuuka wano ku radio ne tusanga amayudi omanyi twali tulina password nga tujjeeko omukono ogumu nga twambuddeko omukono ogumu tugenda okutuuka wali nga nabo bajjeeko omukono ogumu afande muwanguzi kwe kuŋŋamba tulondawo abasirikale bagende balaba abantu abo bababuuze nti baani kati nze ne nnonda Lwendeire n'omusirikale omulala baabakwata ne babaddusa awo ne tusimulula omuliro ne tumanya nti abo abantu si bafu babawamba era basangibwa magamaga Lwendeire twamusanga eri mu mambuusu magamaga nga mulamu nga bamusiba era nga n'ekisweta kye nga bwe yali ali era yali akirina ng'akyambadde yawona ne batamutta tebamutta kati era nze awo nafunamu amajjala obukosefu neŋŋenda ne banteeka ne tuyingira mu mbuya mu ddwaliro ly'embuya nga wano wawedde era ffe twagenda nga bakazwalite ne tuyingira mu embuya mu ddwaliro ne tusangamu bakazwalite ab'amayudi era baatujjanjabira wamu batuwanga obujanjalo buno obuddugavu twasangamu obujanjalo buno obuddugavu ennyo nga bukwata ne ku sepiti bubafumba nga butini buddugavu nnyo ne batuleteranga awo ne batulabirira bulungi naye nze ne nvaawo mangu ne mpona mangu ne tugenda n'ensanga bannange nga bayingira embaale. Lwaki toli mumativu okusinziira ku luyimba lw'oluli ku luyimba lwayimba olwo lwaki toli mumativu? Lwaki siri mumativu? Mugenda kulya ku ntuuyo zammwe so demokrasiya gwe tulimu kati bwe mpulira mu ntuuyo zammwe mulimu ebintu mu 10 point program eyo yaliwo ebiseera ebyo nga mulimu ebintu nga tusuubira okuba nga tufunamu kati tugeze era bwe ndaba muzeeyi wano nga ye abantu bakukuluma lwaki yesimbawo oba lwaki addawo lwaki ayongera ebintu ebyo byalimu mu 10 point program ffe twagambanga tumuhurumie rais wa kwetu aliyotupangia mupango ewe salama nti bwe tunaaba tumaze okuwamba tujja kukwatirwa ekisa pulezidenti waffe okitegedde ojja mukwatibwa ekisa ekitegeeza nti tumuhurumie rais wa kwetu aliyotupangia mupango ewe salama kyekiva nti luli olwasookera yafuganga twakawamba ate aba alina okufuga akasiimo nga yeye yakola ki flavering ekintu ekyo kiri mu ratiba ate ne tuteekamu mu namba 3 ayo wananchi wetu wale hawana tunayo kazi ya kuwalinda pamoja na mali nga tuyina okuba nga tujja kuba bananchi abantu ba bulijjo tuyina okubakuuma awamu n'ebintu byabwe so lwaki toli mumativu? Kati siri mumativu bwe nsinzira okulaba mbeera ku TV nga zino ne kuki n'owulira nti omuntu yayimbye oluyimba ne bamuwa ekintu eky'amaanyi naye ne ŋŋamba nze wadde bampa kopolo mu biseera ebyo nga nange nayimba luyimba naye lwaki tebanzijukira olwaleero nange ne bagamba kitipa kiikyo naawe kirabirira abaana bo nange mbeere nga nsolooza akasente ngaako nange kubanga nange nayimba ate oluyimba olwo lwali lulyowa emyoyo gy'abantu era nga basuubira era nga baguma twali ne kagga nga tuyimba oluyimba olwo naye abasirikale bakubanga gwabangawo omulaalo gw'amaanyi okubanga buli nayimbanga oluyimba olwo olwa 10 point program kati era mpulidde ennyimba naye luno mbadde sinnaluwulirako oluyimba olwo bwe nawummula lwafa naye nawulira nga balugeegeenyamu ebitundu naye nga lw'okuba tebabimanyi baayiyaawo ebipya naye nga nze pointi zonna nazimanya abantu bagamba muzeeyi lwaki ayingira mu nsi zino ezitwetoolodde oba mu bantu abatweredde era nayo yali ratiba mu 10 point program yagamba tunayo kazi ngumu tena muhimu kati tugeze kulinganisa wa Somalia na wantu wengine kati Somalia n'abantu abalala noba n'ensi endala ezitwetoolodde tuyina okuba n'abantu namuno mu Somalia nakati ng'ebiseera ebyabakolomojjo baali tebayambala tebakola ki nga balina okwambala oba okubeera ku level emu
ebintu ebimu kati okujjako abantu abataali mu nsiko bo balaba nti ebintu ebimu balaba ng'ebipya ate balaba nti bibakosa naye nga byali mu ratiba naye bano abantu lwakuba sisitimu abantu abaali balina okubeera nabyo n'okubinyweza baafa ate abamu be baba bagenda e Rwanda kati ne bateekawo omuntu asobola okukitwala ekintu ekyo nga bwe kyali kibadde naye ye nga yakola nga ye teyakimanya kati asobola okukikwata nga bwakola ki naye nga ffe ebintu ebyo kati ffe abaabirimu buli kintu ekijja tuba tumanya nti tuli ku nnamba eno so njagala tuddeyoko mu nsiko eno kusoomoozebwa ki kwoyinza okwogerako okusoomoozebwa oyinza okugamba nti ddala siyinza kwerabira ensonga eno mu lutalo eyo ensonga gye siyinza kwerabira mu lutalo y'embeera y'okulya twalyanga bubi twalyanga ebintu bye twali tetumanyi twalyanga kaama twasimanga kaama ekinnya ky'obuliramu nga tulya kaama ne tulya bagaya neyo mmere biranda bibeera mu kibira mmere yaffe ya kinnansi wano kaama yatuyamba nnyo kaakati olwaleero jjo nawulidde nga bagamba muzeeyi yakomplaininga ebibira bibeewo abantu abamu bagamba ebibira biveewo naye nga ate bwe tutunuulira nti senga makonkonyigo ne Katagwe sekita zeeyo n'eno mu Lukoola Ngoma wa senga ebibira tebyaliwo abantu bonna baalifudde ne baggwawo ebibira ebyo byagezaako okukuuma abantu n'okukuuma amazzi okubanga amazzi n'ekyokulya kati kaama tasobola kubeera wantu nga tewali miti kaama abeera alandira ku miti waggulu naye kati ate abantu buli kintu kye bawakanya omuntu aba alowooza kirala ng'ate nabo balowooza ki balowooza kirala naye ng'ebibira byatuyamba nnyo okwekweka ebibira bye byatubeezaawo ffe kubanga baatuukanga okuseeringa mu bibira ne tuvaawo ne tudduka mu kitoogo naye ng'ate ekitoogo twavunda ebigere abaana bava eri erudda lw'emeyo wakakoza mutale ng'ebigere tebalinnya na kulinnya nga tebalinnya babeera mu kitoogo ebbanga ddene naye ffe osanga ffe abakolanga leeke twabeerangako emitala naye kuliko abaana abaabeeranga eyo sayidi ze wa Nalungu eyo ebigere nga bivaako amaliba twalwala ebiso bino ebinoso byatulumanga nga waliwo nga ekiringa nsiringanyi nga kikuluma wano naye nga olina okuba oluyi ne kivaawo twalumwanga amabwa gano ge bayita ebidomola twalinanga omukyala Nakalaalo yafa naye ye yatujjanjabanga ye yalinanga eddagala ly'ebidomola n'abalala abamu nga tukolokota emiti tuteekako emigavu egyo biki ebyo bamaama kyama wano ekikyusa ow'ekikyusa oyo mu maaso ga poliisi naye yatuyamba nnyo ebiseera ebyo nga batuyamba ku kutujjanjaba n'okutuwe okulya twaddiranga ebitoogo nga tukolamu omunnyo evvu ebyo ebitoogo twakolangamu omunnyo ffe twali nga tetulina munnyo gye tugujja twakolanga evvu ne tutabulamu twafumbanga emmere yaffe oba akatogo nga tutakula akannya ne tuteekamu olulagala ne tuyiwako emmere ne tuliira wamu ebiseera ebyo nga twagalana nnyo nga tugamba sikaali anakula na mwenzi yake Jesa Nakaba Jesa Nakaba nga bwe nsanga ggwe ng'olya sikusaba bwe ntuuka awo ntandika butandise nze olutuuka natuuka nga nakulya buli saddanga awo nga ebyakakati ntolya nange tokola ki butwa twagamba nga Jesa Nakaba Jesa era engoye kati nga bino ebiseera wano we batugabiranga majini oba twakyajinzeeyo bino uniform bya mayuddi nga nze bw'oteekaawo nga nange nkyambala nga tetulina kintu kyaffe ng'omuntu tabeera na kike buli muntu ng'abeera n'ekintu kya munne obukyayi tebwaliwo twali omuntu omu twali tulina eddiini naye ng'okusinziira ku 10 point program eyo neebaza afande Stanley n'afande Matayo Kyaligonza ne afande Sabata n'abo babadi tukingi kubanga afande Stanley we yajjira ekiwanguzi yali efuuse ekizibu nga olutalo lwali lutandise n'okubeeramu obuvuyo nga tuleese engeri nga waliwo obukabira bungi obubaguzi bwali buyitirivu nnyo ng'osanga bano be batuula wano nga bano tebaagala kutuula na bannaabo nga bano mu lutalo wakati nga tutandise okweyawula afande Stanley bwe yajja ne bajjawo ebya bukabira
afande Stanley ngazze kubanga ye yaddirira Bwende naye abafande babwende abo kikyali kireetedde ekyo kikyali kiviiriddeko ensobi ensobi we yajjira bano bafande Bwende basikaji bakabuula be bajja balabanga bano bafande Terulaga Basaalonga Twase babalabawo baali tebabalabawo balabanga bo be basobola okulwana naye ng'ate nga naffe olutalo basanga weeruli kubanga bagenda basindika ffe nga olutalo weeruli ewaffe naye bwe ntunula ennyo mu byafaayo na buli kimu muzeeyi yeerabira nti kiwanguzi naye waliyo abantu abaalwana abantu bonna bensinga okuwulira bonna be bantu okudda mu Nakaseke okudda muli abantu abaali abeeyo ffe abantu abaali betwali nabo okusinga baafa mu lutalo ate abamu ne bagenda e Rwanda ne tuba nga tetulina bantu betuli nabo bafuuka bannalwanda mu kukuba Rwanda abo bafande Kagame abaali eno baali beeno abaali badde bagamba nti oyo Ssennyonjo yalinga akola bwati oyo gundi yalinga akola bwati kati kyova olaba nti muzeeyi bwe yajja otuwa omudaali ebiseera biringa ewabusaana ku kijjukizo ekyo ekyewabusaana yatulabaawo naye nga kiwanguzi emutwaliro kubanga ye mu biseera by'olutalo kiwanguzi eyo teyatuukayo muzeeyi teyatuuka kiwanguzi muzeeyi teyatuuka kiwanguzi simanyi oba kyetuba tubanga tetujjukiddwa nnyo tulaajana kubanga nga kiwanguzi engeri gye bateekawo ekijjukizo ekyo ekyewabusaana baali badde bajja oluguudo olwewo eziroobwe na luno oba kano akeew'obulenzi aka Jankison ako ne bakagatta ne bakayiwa kakolansi wakiri ne bakayiwa wane Katuugo ne bakagguka Katuugo bwe baba tebasobola kayisa eri Nakasongola naye ne bakasawo ne tubanga bwe tuva Katagwe omenyekako ekitundu kitono oba eri kuva mu bakakoza mutale ka Bunyata weeyo naye ng'omanya nti bw'otuuka wano ewabusaana oba ogudde ku kolansi kankubuuzeemu mwenga ab'Eruweero manyi kinkola bulungi nti eyo yonna nange ntegeerayo kiki mwenyumiriza ennyo mu lutalo olwo lwe mwalwana kati nze olutalo kye naali badde ndwenyumirizaamu olubereberye nze mu biseera by'olutalo nali mwana muto kati nze omulembe gw'Obote nze saagumanya kati siyinza kugamba nti Obote yali bwati nti ate bino baali bee bati nze nali siwa musolo ebiseera ebyo nze nali siwa musolo nali mwana ebyo byakwerinda na butebenke ebyo byakwerinda byabwe naye bwe tuba tutunuulidde ekitundu kya Luweero ekya contributinga bwe kityo mu lutalo luno bw'oba otunuulidde ebyasuubizibwa okulwana kwammwe n'ekitundu nga bwe kiri kati ekitundu ky'Eruweero kye ndaba ekintu ekisinze okujja ekitaaliwo kubanga mulimu amasomero agazze n'amalwaliro okugagaziyagaziyaamu agamu ebifo ebimu we bitaali n'ensoma eriwo luli ensoma eyo teyaliiwo era nze kyova olaba nze saasoma bagenda okuyita bakadogo bagenda mbalala okusoma nange nali mukulu nze naliko ne OC Mulamba wa kampani nali paratuni komanda nga kyabadde okola ajja kuŋŋamba amagye ogenda galekerani nze bagamba buli OC twali mu mukutano ne batugamba buli muntu agenda agamba esaameja baleete bakadogo kati nze engeri gye nali ne ranka na appointment nze nga ndaba ndi mukulu nze nali siri muto kubanga nali ndagira abantu abawanvu abanene nali na section namba y'abeescort abantu 12 walina emyaka emeka ebiseera nali ndowooza mu 88 awo kubanga nali mu myaka nga 2 gawezi era walito kadogo muvudde nali kadogo muvuddemu naye nga bebagamba nti bakadogo baagala bakadogo nze nga ndaba nga atali kadogo naye nga ate nali nsaana okuba mu bakadogo wate wasoma nali sasoma naye nga ate simanyi mugaso na gwa kusoma nga sibimanyi tebabitusomese ekyo kintu kyagwa ate twali ku mobile eyo ne bajja ne batugamba nti baagala bakadogo mu mukutano ab'omu officers nze nga ndi officer naye nga ate ndi sergeant appointment zandeetera obuzibu ekyanviirako n'obusungu okukola ki kubanga ne be batugamba nga nti baagala abantu abagenda ku course okusoma bafuna bagenda ku cadet course oba biki ebyo nze nalondanga abasirikale abagenda yavanga eri nga second lieutenant nga ate nze nga ndi sergeant ate ne lwaki gwe tewagenda ate nze nga nze mukulu nze nnonda abantu nze ngamba paratuni sergeant
leta omusirikale bwati bagenda ku koosi nga manya amakulu gaabyo nze nga sibimanyi era nga simanyi nawe bafunira agenda okudda nga yankulira naye ate nabo ne bannimba ne bandekako nga tebabateekako okugamba nti oyo abeere palatuni komanda nze mbeeremu wansi we gwe n'osigalayo kubanga nze nalina ne kapiteeni w'olutalujjula bamukubira eyo lagotonge naye ng'ali mu kampani yange kapiteeni nga gw'omutwala oli saje nali siniya nga weebuuza bagenda kusoma biki bano nga naye nga nze mbakulira so appointment zankola bubi nnyo okulabika nga nze nasigala emabega kati nagenda okulaba bituuse okuba tutandika okufuna ebyaranka bino okubitegeeramu amakulu nga sikyayunga era kyabadde kolonafande Lwaddiga bambuuza kiki ekikujja mu magye nze ne ŋŋamba njagala kuddayo kubanga baatugamba abakwatibwa mu lutalo nga bakwatibwa bukwatibwa ng'oyagala okuddayo oba ng'oyagala okuyingira bw'oba oyagala okuyingira genda ojjuze foomu wali bw'oba oyagala okudda eka genda obujuze wali nze najjuza emirundi 5 foomu yange nga bagijjamu buli lwe basoma amannya gabagambya ey'okuvaamu nagenda nenzijuriza ku division nasaba paasi mu kudda bwe nti nempitira ku division nenzijuriza eyo bagenda okusoma wano amannya kyabadde koleyeekanga mpiseemu nga nzirayo mu 92 naye nga ku brigade ne ku battalion nga sisobola kujjuza foomu yakuva mu magye nga tebanzikiriza ne bantuuza ne bankuba siyaasa ne bankola ekirala nabeera nnyo ku mobile nze nga sibeera mu barracks nga olutalo bukyanga tuva mu nsiko nze mbeera ku operation non stop 35 yakanyaga ne 49 zakanyaga ne first battalion zakanyaga ne 35 says mobile nga muzikolerawo eggulu nalwana n'odongola teke oyuku oyo kirama balutwa baani bonna kiraba tonnabana tutwalako eyo ku lutalo lweyo kumanya bumwaluku nze nabeera mu ggulu yonna nenjetoloola n'omukazi namujja ggulu gwennina omukazi gwennina namuwasa 89 Adongo Agnes namujja awachi Paicho division namukuuma kubanga twayita mu mbeera embi naye ebiseera by'olutalo nakati ndi naye mulina abaana 8 omugalanda ali mu senior ya 6 kati omugalanda gwe yakomako ali mu senior 6 mulina ate siri muta kati ategero manye ebizibu amanyi n'Oluganda Oluganda ayogera Luganda lwere Adongo Agnes yafuka Muganda yetikka peke ku mobile oyo eyo yonna coach Goma twabeera naye mu Poka Forest twabeera naye alererewa Palabongo wano nga ajja nano najja n'agula ebintu eggulu ng'atambuza bigere najja nga wali okuva Palabongo okutuuka Pabo mayiro ziri 7 naye ng'ava Palabongo n'agenda eggulu n'atambuza ebigere ate najja Palabongo wano wetuli ku ditachi waliwo ditachi ye Pabo netuva n'avaawo n'agenda Pabo mu barracks we wali edikwota olutalo lw'engulu lw'omwalusanga mutya olutalo lw'engulu mu ntandikwa y'olutalo lw'engulu bwe tumala okuwamba bwe tuti twasooka ne tuyitamu ne tugenda mpaka Moyo kati Moyo nze nali mu first battalion ne batujjayo ne batuleeta wano e Lubiri ne bamenya first battalion ne bagimenyera wano mu Lubiri kati bwe bagimenya mu Lubiri ne banzisa mu 49 ne tugenda ku tteeko ne bakyakabaale kati ne banteeka mu diko yali big company ya Mugunga awo ne batujja ffe ne tuvaawo ne tugenda emutukula ne Mugunga nalwayo nnyo emutukula eyo kati bwe tuvaayo ate ne bagikwasa drago ne tuvaawo ate ne tugenda enabbira tuku bwe tuva enabbira tuku ne tugenda esoroti ne tulinnya ennyonyi eno Uganda Airline ne tuyiwa eggulu kati bwe tuyiwa eggulu awo mobile kwe kutandika ennyonyi yatusombanga soroti ngetuyiwa eggulu soroti ngeyo Airline Uganda Airline mobile yali yakubani ebiseera ebyo yali asumbuwa ensi ebiseera ebyo yali ensi kubanga kiramu baye yasooka ne tuddako oyo Lakwena ono konyi yasembyeyo Lakwena konyi n'Oyuku n'Odongola teke abo baali be bamu nga balina ebibinja oyo Meja Oyuku
bonna baali be bamwabo. So Koni wamulwanako? Konyi nze natabaala tewali Konyi wesimanyi. Koni yali atya? Konyi ewaabwe addaka faamu. Era eddaka faamu natuukawo nawane oludda lw'opoka alerere nayo natuukayo eyo emabega ng'osomosa akatoogo ne ewa mama wo Konyi Particle Prison nawo natuukawo ewa mama oludda lw'era Bworomo Particle Prison nayo natuukawo eyo. Eryekkubo ligguka la Cheko Chut ng'ogenda Bibia bayitawo la Cheko Chut mu Miyembe eyo. Ate waliwo ekkubo eddala eryene liyita Atyaka erya main eriva eggulu liyita Atyaka eddala liyita Okidi ne gagenda ne gasisinkanira eyo naye gonna ag'Okidi ago gonna nagatuukamu. Gwanoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.